Maama Fiina lwaki ekintu kino eky'okuyamba tusobola keera ku makya n'okisalawo busazi n'ogamba sigenda kuddayo kuyamba lwaki ne bwe bakampuni ng'eno eggalawo ewa notice kubanga buli bw'okutula ekintu omulundi gumu abantu bayinza n'okufa okakasa kakati olaba bw'oba wazimba jimu abantu mwe bajimingira bw'okeera ku makya n'ogiggala omulundi gumu tukuwaabira lwaki osobola abantu basobola okufa ababadde bakolerawo jimu Maama Fiina bw'akeera ku makya n'ogamba nti oggalawo buggazi bw'otyo mulundi gumu nga totugambye waliwo ababadde mu kkubo ng'okyabayamba waliwo ffe bw'obadde tonnayambako ate nga tubadde mu nteekateeka tubadde tupulaninga tuyiiya nkoze kaki Maama Fiina mpite ate ebizibu badde byeyongedde n'obungi ebizibu bijja tolina bw'obigaana tetuli bulungi nnyo kiryawo tujja kakati tusobola keera ku makya naffe babadde ayambyeko tubadde tetunaba kwetereeza Maama Fiina yakunyiizizza yenna tusobola omukolako nga obuyinza bwe bulagira kubanga Maama Fiina ekisooka okuyamba si gwe weeyamba oyamba ffe kati ffe tulina okusalawo nti kati ne bw'olekeraawo alo Kamilioni sigala kuddamu kwesimbawo gwe naye tutandike bataddeko tutandike ebyobufuzi buli kimu kukyetooloolera kutulina okulemera ani anaatukolera enguudo nga tetwerwanyeeko emisolo ginaatalibwako gitya nga ffe tetwerwanyeeko weesimbawo abantu bakutegeera nze kanneesimba ennansana abantu b'ennansana babonyebonye nnyo n'ebyobufuzi naye nga bo kati enguudo zikoleddwa mpozi luno olw'egganda lwe lwagaana naye lubijji twamuwangula nakulabe mu comedy store wasebu Kamilioni ogabira ddala sente ng'oziwa maliya ki kale natuusa kiro okuva e Dubai nsoboleke Kamilioni asoose okusimbawo yagambuka yava mu byobufuzi kati ndongo gusokoleke ayagala kawempe oyogedde ku kye Dubai juzi twali ku seti ne Gloria asuula obukikolo akola asinga okusuula obucokolo era ye bw'oba onoomukyaza oteeka okuba nga oyinaawe ezinaasuula obucokolo chokolo ati chokolo mungi owa koko owa kilabu atandikira eyo waggulu chupe nene gwe oyogedde ku Dubai gye wali twali ku seti tewaliiwo Dubai namufuulira ddala mulimo buli kimu nkitwale Dubai sikyaliko mbw ate kino kubanga edda abantu kati biki ebisinga okugenda edda abantu be bajjanga Dubai ne baleeta kati otwala n'osobola okubaako n'ebyozza bbati kati twakyongeramu engeri gye tukozesa air cargo kikiro zino ova nazo e Kampala oba e Uganda paka Dubai kati nze sizitwala nga nkalu mwentwalira amatooke mwentwalira ebijanjaalo air cargo kiro zo bazibala okuva eno okuva e Uganda nze nkozesa Uganda Airlines kati na building status singa kati okutambula ng'otutte amatooke ebijanjaalo lumondo wa fumu eno business gwayina ku sente nno tutandike tukuwa business we can give you business kana dino omwana we waffe awangalire Dubai kati tokyafa nnaku tinjagala kulyaki n'ekyennyanja ekyaffengege ne waba mukene ekitegeeza ensobola okutwala enseenene kutidde ezo zitambula era bazintumye bakubazaganye zakoze eki ate enseenene olwaleero ennaku z'obwezi mmeka enseenene zirabikako enseenene zatandikanga gwa 10 nga guggwako kimuli bantumye enseenene va mu musanyu kati enseenene obuzibu bwavudde ku nseenene biringa ebizibu bisatu ekisooka mwawagira gomba ng'ekuba buddu ekyo kimu ekyokubiri bulemezi bwebala okuba gomba ne bawaana nnyo bulemezi netambuza ekikopo ewiikisi 3 etambuza kikopo buddu neewulira ennugu era ate nga gye ziva era kakati Pookino alinze mu mwetondere tulabe nga tubawaayo ku nseenene
ate wakati awo olutambi lwali lwakyukamu nga zivaako hoyima anti naye ekitebe kyazo ya zino eziri eno ze ziragira eziri eri nti kati nammwe mujje kati zino kati zeediimye kati waliwo bazeediimisizza oba zeediimye Maama Fiina yazibamye mbw'alina obusobozi obuziragira nti mujje nze abantu abo abaliko empewo ebintu byabwe bya ddala nze ndi mulokole naye bwe mba nabiisanya n'omuntu ow'empewo oba ow'amayembe nekwata nnyo Mukama abantu abo nabo sebo balina ebintu byabwe Maama Fiina yasukka ku kyempewo nti ng'oggyeko ekyempewo because nze omuntu mutunuulira nentunuulira sayidi zonna nti waliwo omuntu bw'atuuka mu levo n'aga nti kati kale akoze ebintu bye n'aga nti nkoze edduuka erya gomesi kati bw'oba onooligulamu edduuka tonoonya oba lya mpewo oba si lya mpewo okitegeera naawe bw'oba omusuubuza oba bw'aba akusuubuza togamba nti sente zanziriza zivawa because omuntu atunda ako bw'aba yakusasula bw'okakoze nendabanga ke bagenda osala tulye nkafaananye ati kyuse nansana mwajja obugagga kati olaba tosobola kubuuza nti sente azijjawa ng'okwata bukwasi kuba sente terina njawulo kati kyekimu ne Maama Fiina bw'akeera ku makya naga nti kati natunze gomesi na zino zavudde mu cekeceke kati ngenda kugabira abalokole b'ennansana temusobola kubuuza zino zotuwaze zavudde mu cekeceke oba zino ze zavudde era nze ntunuulira omulokole aga nti tokwata sente za Maama Fiina nkwewuunya lwaki ng'ogamba nti nze nyina omusumbogu Pasita Bugembe ye yazikwata yasooka nazikwata nuga musumba tukoze tutya naga zino sente za Maama Fiina ekikulu zisabira kuba buli buyambi ate bayibuli egamba nti omusajja bamuyitanga koloneriyo teyali mulokole teyali mukkiriza mbu n'agaba nnyo okugaba kwe ne kutuuka eri Katonda haleluya n'abasajja abaali mu bayibuli omusajja Nuwe yazimba eryato baali batamiivu gwesoma bulungi bayibuli yanywa omwenge n'atamiira nete yazimba eryato kubanga kati bambi bw'otunuulira Maama Fiina omukazi avaayo nze era nali nsaba nnyo Maama Fiina bamuwe Ministry of Help gyeri eyo engabi y'obuyambi gavumenti ey'ebigwa tebiraze nga sente ezo because bw'aba asobola okukwata muzize kitegeeza asobola n'okukwata eza gavumenti n'ayamba bulungi naye ate kati omanyi kyeyakoze Maama Fiina nze wanyambako Maama Fiina buli wonsanga obadde onjokyayo bambi ne Maama Fiina kanjokyangayo bw'oba wavuddeyo n'ogamba togenda kuddamu kuyamba muntu yakyogedde kutidde yagambye tagenda kuddamu babadde aweerera akomye guno omwaka oba eno ttaamu olugwako ani yanyiizizza Maama Fiina abantu tebasiima can we have another Maama Fiina ono omujjawa era bw'ali bazaligira mu kiti kikye Maama Fiina yagambye atya yagambye tagenda kuddamu kuyamba muntu n'omu kati Maama Fiina amazima gali bwe gati nga tonnaba kusalirawo ddala kyankomeredde tukwetaaga ku seeti eno ajja tukyalira atule wano wakati kubanga Maama Fiina lwaki ekintu kino eky'okuyamba tusobola keera ku makya n'okisalawo busazi n'ogamba sigenda kuddayo kuyamba lwaki ne bwe bakampuni ng'eno eggalawo ewa notice kubanga buli bw'okutula ekintu omulundi gumu abantu bayinza n'okufa okakasa kakati olaba bw'oba wazimba jimu abantu mwe bajimingira bw'okeera ku makya n'ogiggala omulundi gumu tukuwaabira lwaki osobola abantu basobola okufa ababadde bakolerawo jimu Maama Fiina bw'akeera ku makya n'ogamba nti oggalawo bugazi bw'otyo mulundi gumu nga totugambye waliwo ababadde mu kkubo ng'okyabayamba waliwo ffe bw'obadde tonnayambako ate nga tubadde mu nteekateeka tubadde tupulaninga tuyiiya nkoze kaki Maama Fiina mpite ate ebizibu badde byeyongedde n'obungi ebizibu bijja
tolina b'obigaana. Tetuli bulungi nnyo kiri awo. Tujja. Kakati tusobola keera ku makya. Naffe babadde ayambyeko tubadde tetunaba kwetereeza. Mama Fiina yakunyizizza yenna. Tusobola omukolako nga obuyinza bwe bulagira. Ne tubajambula. Kubanga Mama Fiina ekisooka okuyamba. Guba mutima. Si gwe weeyamba. Oyamba ffe. Kati ffe tulina okusalawo nti kati ne bw'olekeraawo. Okitegeera bulungi. Mwe baani? Ffe bayamba bakiyambibwa. Yeye kiyambi ffe bakiyambibwa. Kuli kuyitibwakwe kati nga Bayibuli bwegamba nti okubeerawo kwa Mama Fiina omulimu gwe gwonna mu ggwanga Uganda mu nsi yonna yabaddewo nga mugabirizi wa buyambi. Mama Fiina na kino kakimanyi. Okimanyi nga Katonda ffe tatuwa ssente bulungi. Mutya ng'amanyi tujja zirya bubi. Kati n'azikwasa gwe zituweere mu kiseera we tuzeetaagira. Azibaterekere. Kati omanyi bw'oziyiza ssente zo zaffe ssente zaffe zo. Kibulibeera feya. Siriyasire. Nti Mama Fiina ffe Mukama azitumma okubeera nazo. Abatazitumye. Aziyise wa Mama Fiina ng'alaba Ssebanga waliwo ekiseera kituuka nkulaba nga bwe banaakuwa ssente. Ssebanga ogenda zinywa togenda kuva mabaala. Olaba wavira mu takisi. Ya ndabawo. Singa baakuwa ssente zigenda e Dubai singa oli Ssekadaama nga walemerayo. Nalemerayo. Nga sina singa walemerayo. Naye kati enkozesa yazo. Wagenda okufuna ssente zisobola okutwala e Dubai ng'oli president w'abacomedian. Ng'ogamba bwe ngenda ne nnemerayo obuvunaanyizibwa buno mbulekeddaani. Nkulaba. Abaana bange mbalekeddaani wali tewalina nnyo baana okitegeera ng'ebikusibayo bingi. Kakati Katonda agenda okulaba nga bw'anaazikuwa omulundi gumu ogenda zikozesa bina agamba Mama Fiina muterekere kati ekiseera wanazeetaagira onasimuwa kati Mama Fiina sente zange mbadde sinnazinona Katonda ze yayiseewo. Mama Fiina nkwebaza. Mama Fiina wampa olunaku olumu twali kalenda ng'alonkinga miitingi z'egundi ze ez'abasawo Abaganda nampa $1.5 million mu ebyo ebiseera kati ze $1 ngezi nga 5. Mama Fiina simanyi yakunyizizza ne Mama Fiina obadde olina omutima ogw'ekisa, omutima omugabi, omutima omuzadde, omutima ogwagaliza, omutima ogubeererawo buli muntu. Omanyi ensi nze wano Mama Fiina nyina abantu aba kimulirindako nyina abantu 3 nyina Mama Fiina bw'oba wavudde mu bintu bino maama nze amaziga nsula nkaaba era olina okumpa ensonga lwaki wavudde mu kintu kino. Omuntu owookubiri ye mukyala akola ku Star TV Mulongo 2 essaala oyo ono bambi kooti y'amaka kutidde oyo omukazi naye singa gavumenti emuteekamu omukono. Omuntu owookusatu Ssegirinya Ssegirinya ye buli wabadde ansanga nga njokya Ssegirinya nze nga nkwatibwako nnyo n'omulaba nga waliwo omuntu talina mu constituency ye n'omulaba nga omuntu ali Masaka gy'afiire enjala mu nnyumba obulwadde gye n'agenda Ssegirinya n'azimba eddwaliro. But on a serious note liyamba abantu obuyambi oba okuyamba mutima si bugagga bungi nti omuntu bwalira because Mama Fiina teyenkanankana ssente ba MP ze bafuna baani ze bafuna naye gy'okoma okugaba ate n'okuweebwa kati ojja kubuuza gwe lwaki togaba ne bakuwa. Ne mu Bayibuli mwekiri nti emmeeme egabaagaba eneegejjanga. So kakati Mama Fiina kino kyakola era eyamunyizizza akyuse kyabadde kibi nnyo yawaddeyo akaana ekyokulabirako lwakaana ke yaweererako baakajja esaidi za oba za ggulu n'akaleeta ewaka n'akalabirira kizeeki ate bwe yamala okukaweereramu n'agamba akatwaleko mu beekeri ate mu beekeri ne kacyankalanya beekeri y'omusajja kali kagenda yiga migaati. Ekyasinze okunsesa bw'akazza ewaka ne kadda ku baana ne bazzukulu be ne kabagambako kalyanjere oluguudo oli omwana mubi nnyo beebamu ku banyiziza Mama Fiina si yekka nze nange mbadde nnyamba kimuli siddamu kuyamba nange Mama Fiina omusika ettawulo nange siddamu biganyi ate kati gwe Katonda akuyambye n'okuyamba bw'ajjawo Mama Fiina gwe n'oyingirawo olaawe tubeera ne Ssenga Ssebanga sigala okiwulira otya nga amawulire gasoma abadde alemereddwa akaabye katumuwulire nze bannange gavumenti eveeyo tuyambe Ssenga Ssebanga bw'oba owulira obubaka buno Ssenga Ssebanga gwamanyi gwe ekitiibwa ky'oba olina mbayambe tandikiraawo yo kyayo
Njochayo mkuru. Njochayo. Abantu bawe example. Bawe example. Kola nga kana akasajja kennansana. Kani. Era Seeka Umaru wakoze bubi nnyo. Toyinza kuddira muntu nze ebintu biri ebyo nazzi kuno. Omuntu afudde taba na kibi. Omuntu ali mu kusomoozebwa nga Segirinya kwalimu. Awe we yeetaaga okusonyiyizibwa. Era eddiini etugamba osabiranga nnyo. Allah wa ta'ala. Nabbi atugamba osabiranga nnyo omuntu eyalina ssente ne zimuggwako. Osabiranga nnyo omuntu eyalina abakazi ne bamuggwako. Osabiranga nnyo omuntu eyalina abaana ne bamuggwako. Kati nange nnyongerako kano kange. Osabiranga nnyo omuntu abadde omulamu n'atuuka ku ndiri nga takyeyinza. Kakati ate bw'otandika okukudaalira omuntu atakyeyinza. Sinamukudaalira, Seeka Umaru wayogedde bubi. Oli kyali wange. Era wankubidde essimu obedda sizikwata. Nga kye wakoze kya bulabe nnyo. Amazima kyabadde okeera otya ku makya ne weenyumiririza mu ddiini. Era baseeka wano muteekwa okuvaayo mutwawulirewo. Kuba Seeka Muzaata ye yavaayo bulambalamba n'atugamba ono si Seeka. Oyo omusajja yafa n'ekintu kye. Ye ng'ayogera kate ng'omusezi agula essiwaani. Timunguze essiwaani ngenda kuliirako bantu. Allah muwummuze mirembe. Yavaayo n'akyogera. Naye kati okuva lwe yasirika Seeka Muzaata Seeka Umaru yalumba ne baseeka bannaawo n'asooka abakumula bw'ati. Tebakyamwogerako. Naye bw'aba ng'avuddeyo ne yeenyumiririza mu ddiini tusobola kukeera ku manjiro gati Allah yawulidde edduwa zange buli lwe ndaba akasajja ako nga kali ku ndiri ne mpulira nga Allah yawulidde edduwa zange. Omusajja oyo munnaddiini. N'awatali munnaddiini. Ekyo anti kati abalina otwawulirawo. Omusajja Seeka Umaru muzadde. Kimu. Alina famire. Kyakubiri. Ebbanga ly'amaze ng'alaba ensi ekyo ku myaka gye kyabadde alina okwogera. Kyakusatu. Kati ekyeddiini abalina otwawulirawo beba Maseeka. Newa ggwanga ki? Ffe Abaganda kitusobola kikola. Abaganda tubikkiriza. Omuganda nze kimuli ne bwe nkusanga ng'oyonoonaawo. Abikkako. Omuganda yakugamba nti omufu tayogerwako kibi. Ne bw'aba abadde aleka wali empala naye n'agenda n'abeerawo mu bubi. Ne basanga omusajja walinga byembizi bagimukutte ne bamwokya nayo era mulumbeerwe era bo bamusabira n'omusabira. Naye engeri gy'ogamba omuntu n'oyimirira ne weewayo bane buno bulogo bwa misana. Buno omusajja avuddeyo ne yeewaako obujulizi nti yaloze. Lwakuba obulogo tetulina bwe tubukwatwala mu kkooti. Naye ono kitegeeza yabadde ati. Kyamuwalanira ffenna tukimanyi. Saagala tweyiseeko kimuli. Olutalo oluli wakati wa Seeka Umaru. Gy'olusima. Gyendusima. Olutalo oluli wakati we luli bwe luti. Seeka Umaru yagaana kulabirira ki? Mwana. Omwana oyo ava mu bulamu bw'ensi. Omwana gwe yazaala mu mulwadde we. Segirinya ng'omukulembeze nga Munnayuganda alumirirwa kwe kuvaayo n'agamba tuyambe omwana omuwala ono afune obuki obwenkanya. Ate we yazaalirawo bagambanga mbu awo abalwadde be baalinga tebasomoka nga muzibu nnyo. Kati ng'ogyeko ekyo ate nange nannimba gwe n'owonda babusungu. Nisokoleke oge engeri gy'okwana omulwadde yazze. Omuntu nga bw'abeera n'ebizibu nga mulwadde nga talabika nga tawa appetite. Namunsi alya ku nswazi. Nabo nedda waliwo obusuwa obujja nga namunswa tesobola kubulya nga bumpowooko. Ekyoto ekiboola enku tekyazavu. Seeka Umaru ekirala ekyannuma nze kwe kunnimba ennyumba omuyinako pasono n'alyoka alaga ensi nti Ssebbanga namuzimbira. Ssebbanga Umaru yakuzimbira ennyumba. Ekivulu tuzimbire Ssenga Ssebanga olowooza twakyerabira ave mazzi. Olowooza sente ze yakuba tetwazimanya. Yagamba nali njagala gavaamu ebisigadde byonna mubiveeko era ennyumba ewedde. Era kimuli tokaabya amaziga mu kkooti yange. Naye Seeka Umaru gwe tokaaba guma era mbadde mmanyi yakuzimbira ennyumba. Ekirungi sirinzekka. Naye nga okuyamba kye yakola Bettina nina mukasa bambi kakazi kattu
kati kafuna kayina mukama yakasitula naye mu ekyo ekiseera nga tekayina wadde omupiira n'akagamba ngenda kukugulya emmoroka twali ku big zone enansana Betina yansanga n'akuba omulanga akoma okwo n'agamba kana akawala akazadde omwana gundi Grace Kani oyo naye omulangira Suuna oyo naye vaku oyo yali anjawudde ne Leira Kalanzi Leira ng'atuuka akola show kachapizo on fire kula bonita njijjukira nganze tubala obugagga baffe twali ne Bruno Betty oyo Sembusi jajja mwami nga fenna ekintu nga tukibeeramu bitembozi nze nakuba obulangaawo tukoze artwork twakola mwamuleetanga saponsa kati yajja buzi yajjanga bintu bye banange oba yatuwa obukadde 1,000 bakwasa Leire bakwata akazindala atayogeza maanyi nga bakwasa Leire basa nga atola salamu nga ne Leire atola Allahumma amina barakallahu fikum barakala nga munange musumulula basa nga tulinda Leire asumulule basa baka stage awo mugumbi omuli ndabawo nga buli awo buli omwagira bugiza kiwedde musumulule basa nga mulimu bwa bibi ngamba Leire oliba bumeka bwo Leire oba wafunye amayembe agafuusa ssente tubuulire oba bwali buwera emitwalo 2 oba 3 nkulaba banaye nga ze ziri mu bbaasa nentabuka nibanga omukazi ebbaasa agisumuludde tulaba konze nedda oliseeka mulamba nga mulimu bwa meka bwa 2 bwa meka bwawera oba 2 oba kati abadde alina okutugambira kasajja ako bamuyita Zahara Toto kyeyakoze Zubeda naye ebyokuseka bidde kansooka ensirikemu ebyokuseka mbiteeke ku tubize wabbali ya Zahara Toto kale asobola okumugambako platform olutalo lwavudde wala olutalo nonze kyensuubira lwava mu bato eya Shiba ne Sindi waliwo press conference gye bakola kati ne wabeerawo amanyi mwalimu buli abantu beetemamu ebiwayi abasindi ne badde soko simbe wakati waliwo n'ekirala nti waliwo omwana bana abaana abaga nti mami abayita n'agamba Zubeda kati ye mami wange ya nkimanyi omukama bwasitula abantu bajjira mu bika eby'enjawulo waliwo omuwala ayita Zubeda mami yagamba yatwala application yoba ne gundi abantu abo ne bamulemesa okukola ate nga ye yali yasoma mawulire kati omwana ndooza engeri gye yagamba nti ye muwala wa Zubeda ate ng'alaze nti eno ye waava obuzibu ekyo nakyo tukigatte ku kiri ekya bato kati awo olutalo we luva naye mbwe ekisinza oluma abantu ono ayinayo ekivulu Zubeda ku weekend eno nakuzome ziri mmeka nga 18 ku Saturday ku olwaliro lwennyini kakati ekyenjawulo yaleese omusajja wano omunigeria kakati nga tunagenda ku munigeria nze Zahara Toto I appreciate bw'aba Zubeda yamunyiiza okunyiiga because Zahara Toto muntu naye banyanyiiga however nina obulumi mu mawulire nga tetunagenda na ku mpisa zaffe ng'Abaganda waliyo ze tuyita ethics ze ziriwa ez'amawulire empisa ennono n'obulombolombo bwa obufuga ekintu profession because this is a profession tojja buzikumpewo edda munnamawulire yasomanga nojja ng'olina empapula zo so nga bali what did you learn wayiga ki wasoma ki naye olw'okujja kwa zi FM stations zi CBS awo zaani ensi n'ekyuka abe mukibi we bayingirira mu radio so ne tujjanga lwa talent so nga mu kujja babuuza what can you do
kiki ogenda okukola kati ffe abasinga bayingirirawo mu what can you do naye era abagezi baddayo ne bakola ki ne basoma okufuna professional ethics ezo naye nti bw'otunuulira kati mainstream media abantu abaliko ethics tebazirina nti personal grudge yo n'omuntu Ssenga Ssebanga bw'oba wazze kola ku WOLOKOSO wano nga wafiiriddwa we don't want to know nga walwadde we don't want to know ffe twagala kulaba na kufuna content oyo gw'otuleetedde bw'otugamba nti nze gwe mulema wano nafiiriddwa programu neggwako ng'otuwoleza nafiiriddwa tetwagala kumanya ziba zoonoonesa bw'obanga wanyiiga ne gundi n'ogenda bbeeya nnako ng'omukazi bweyagala ow'ebisasiro ku mutwe nze oyo omukazi yantama ekyo amawulire tegakikola nze siri kubiri olw'olutalo kubanga abakazi n'abakazi b'entalo zaabwe ezaabwe teziggwa naye nze ndi ku ethics z'amawulire in fact wano UCC n'okuvaayo bwe biba nga ebigambo yantama bye biri ku mpewo z'amawulire then abantu kyovolaba babizootinze ne bava ku main media streams ne badda ku zi YouTube channel kubanga abantu abali ku zi YouTube bakuuma empisa ate nga tewandibaddewo n'abalondola naye neebuuza PM yabadde luddawa producer wa program yabadde luddawa station manager yabadde luddawa content quality controller yabadde luddawa because ebyo byonna byonna tubitunulamu kati eyandibadde nga standard National Bureau of Standards ku mpewo gwe tuyita UCC where are you kakati ekirala ate nono omwana gwe yakubye omwana naye aba ekintu kino ebyokwekuba siina mutawaana beekube naye ono omwana Zubeda muwandiisi Zubeda content naawe muwandiisi director muzanyi producer ekyokubiri omuntu akuriye Zubeda is a job creator atandikawo emirimu nti Zubeda bw'aleeta firimu ng'eyo n'agironkinga gundi yafunye omulimu Arua wagenda okulonkingira ali ku Serena bafunye omulimu abo bonna bagenda kukola buli akola wasacurity okusitula omunigeria yekka amuleete wano ogwo nagwo mulimu okitegeera kati waliwo abantu Uganda beeyina okukuuma naye ssebo ne Zaala Toto yatuleetera n'omusajja omusawuzi Sudan omusajja ng'olinene likabeza ate kakati baliyita siyokote buli omu awo wabaga nti yaleese omunigeria n'oyo waffe yaleeta ono teyamuleese my sister Zaala Toto I support you webale tuleetera musajja wano omusawuzi Sudan ate awo Zaala Toto ate yamuleeta nga tayagaliza ayina n'ettima kajakokka yaleeta siyokoto nga yekka yasobola omwebagajja kati nga banne terina waatuyambira twagezaako musitulanga tetumusobola ng'era ayina kuddayo okumanya ekisajja kyali kikambwe baali bawukala nga bakyakalayo mu byalaavu oba yata nudes oba kyamukuba bayawukana bubi naye nga Zaala Toto that was very bad nze ku lwange ng'omuntu kati abantu nga Bazubeda eggwanga lino lirina obbakuuma n'obwegendereza wabula omwana oyo muwala azannya Zubeda seeyogera kana akantu mami abasajja twabavaako dda bakola bye baagala anti obalaba naye nange Zubeda njagala mugamba ate kwako kenyini nange Zubeda njagala mugamba naffe abasajja be mwavaako abakazi mmwe mwayonoona abasajja bano bwe kiri bye mubakola mubayita babebi kati ekisajja ne kijja nga kinoonya pampa naye nga bambi that was very bad bwe kiri nze ku lwange nze ndi kusadiya Zaala Toto bwe kiri uleeta ensonga zo atayogerwako webbanga olutemumukira teyeebikka kakati akakaya bbango nkutidde akakaya bbango kaba kabisa eki akakaya kitiibwa kya mukazi omuyisiraamu
zaala toto si musiraamu nze bamanyi baati basibye enviiri n'agattawo anti kakati ate enviiri omukazi omusiraamu Kaweke. omanye eddiini eno Allah yatugaana okwongera ku nviiri ayongerako noyo gwe bongerako jahannamu omuliro gwokya gujja kubooca kye nayagala ku busiraamu kintu eki era ndi mulokole naye ekiyinza okuntwala mu busiraamu kuwasa abakazi bangi ani yagambye oba otegedde otya ekirowoozo kyange kimuli ontunula mu mutima tenkulaba nze obusiraamu nasoma psychology butuuka ku ezo aki awo ngenda kusiramuka ate abakazi bangi ani anaawasa nze olaba waka wange nyina abalenzi aba abawala 6 kati neebuuza bawala bange bano bonna bagenda kufumbirwawa febe naye gye tuwangaalira nze kati ndi ku nnyonyi abantu benkulabawewuunye abakazi be bangi ate nga weewuunye abasajja be tulina ate badduka kuno ne bagenda ebweru kakati abakazi abali kuno bagenda kufumbirwa ate bw'okola lisaaki abasajja abasinga baavu ate abakazi tebakala musajja bwavu okimanyi nga gundi naye yagenze ebweru aluwa naye yagenze kati nkugambye byakaama atowooza kaye yagenze naye gwe tolina kyama tunasigaza ali e Uganda bagenze kakalaamu gwe tolina kyama bannange gwe bagenze mugundi yabagambye nze ekyasinza okunyumira tamala emirundi gwe badde bavumagana naye junior senga kaye ogenze bagenze mbukufumbirwa ate ne musajja wange kapale naye yagenda ate kapale abukutte era yagenda okubuulirira bakaye ate kapale yafuna omukisa omukazi gwayina muto mumutugamba buli afumbirwa ebweru kiki kyebayita nange nzija mpazi kapale nkubuulirirayo ebintu ebi kapale nga Ssenga Ssebanga ng'oli muganda wange nze byonna bikusookamu wafumbirwako kubanze kati ndi malyaga wafumbirwako nenvaayo gye nasooka ng'omuhandibu naye kwono gwe nafunye kanya bintu ng'ebi 4 ntumya omulondo lindako wamma tugenda ku bintu ebyo naye tukwagala kutegeeza nti eno show sobola okugyeyimbamu bannange tuli ku bintu 4 naye katumale okumaliriza ffe nga tetunnabagenda bulaaya banaffe bwe tutafuna era ssente naffe tujja genda naye ate ffe mutulemeze e Uganda mutya kati sheeno twetaaga basaponsa gwe jangu wakyali open gwe jangu tulange business kubanga eno tusobola ogikola Monday to Monday tusobola tulina obusobozi naye tubaako n'ebigikola oyina bizinesi ng'oyagala tugirange ate ffe tetulanga bulanzi ne tukomaawo bizinesi tugitambula ne tugibeera buli we tubeera gye tuyimba tufuuka bambasada bo nga buli we tuyimirira bwe tuti jjukira ono muzannyi ndi muzannyi nga ne bwe mba ngenze ku siteegi kwokka tusooka kwogera ono ya sponsoringa extra digest mugoba nsonga ono ya sponsoringa extra digest so jangu oteeke sente mu kintu kino ekintu kino kitambula ku YouTube kitambula ku Facebook kitambula ku TikTok kitambula everywhere buli wamu akalango ka wano bwe twogera omuntu ku munime kapijja etunda ettaka esangibwa Kawempe okulina na ofisi za NIRA kiribeerawo forever and ever tebivaayo buli agenda okulaba pulogulaamu eno ajja kiwulira ekirala nze kati olaba Sebba smart air cargo gomenye bakasitoma bennina essaawa zino weda twaba musimu bwe ngajjako galaba just kulangira mu pulogulaamu eno abantu okubalona bagamba ti Sebba smart air cargo ntwala ebintu e Dubai ntwala emigugu e Dubai nzija emigugu e Dubai nengireeta e Uganda abantu bampagidde abantu bakyampagira abantu banjagadde ate ne twagala omutunga oze mu pulogulaamu yaffe eno tukulangege ebintu byokola bya mazima example gyokola ng'eringa eranga kati nange kankubulire kati kiringa nze bwe nagamba abantu nti nze Kimuli Godfrey Magunda mutabani wa Ventino Magunda ebuwenda buddu bukomansi director KPJ Dream Goals Consult Limited kusangibwa Kawempe okulina na office za NIRA tutunda ttaka era kati tuyina estate ebusunju ya bukadde 7 bokko osobola okusasulako empola esse muto obukadde 5 bukadde 6 5 ku 10 kyapa ku meza land titles
kakati akalango ngako kalibeerawo forever and ever. So jangu olange naffe. Obamba menye no bamenye. Omugaga Hamu ina company nyingi bamenye. Omugaga Hamu oina company nyingi. Mama Fiina oina amagomesi. Mama Fiina amaduka ago tugalange. Nyina omugaga Shidi owakiseka oli muspeya. Kakati obwangu ennyo yita ku noti 7 noti 4 8 5 noti 5 5 soko linde gogambe njagala kulanga na mujidde mugumu. Noti 7 noti 4 kuba na nsonyi njikwate munga kwate otunule mu kamera noti musa anti siye nunje nye biri awo mbanswaza kampuni ndi mu Dubai ngenda kuletera Ssenga Ssebanga njagala okuyimirira wano ku so eddako andaga akasimu kano banange seti eno gye tuddako bwe mulaba n'akasimu mwe mundaba n'akasimu kano nga mumanya Ssenga Ssebanga ekifo kya Mama Fiina eky'obuyambi kyamulemye naye bwe munaalabanga kakyuse nga mumanya yayambye noti 7 noti 4 abaagala okulanga naffe eyo enamba mugiteekemu 8 5 esebo noti 5 esebo 5 6 jiddemu mu Luganda njiddemu mu Luzungu 0704 0704 8 5 85 05 05 5 56 jangu olange naffe wuliriza ebintu biri bina gwateekateeka okufumbirwa naawe kaye yakagenda naye tokano kaye kyali wange nnyo twabeeranga naye ku Impact FM nafumbirwako naye ekyangoba mu bufumbo kintu eki n'atuma yayimba oluyimba ti buno obufumbo bulinga kiyungu omukale bwogujja tokola kitofuluma naye nabufuluma abo abakazi abakulu buli dakiika naye tewali buto buwasa tolina muweza era nze lwe lugero lw'Abaganda lwe baagera kabwa kabbi kakola ki kagumya mugongo kati oba olina okugumya mugongo kati biki ebyo obadde otuwa ebintu bina ebyakabwa akabbi omulondo olina okuba nagwo gumu olina okuba n'emmwanyi enfumbe olina okuba n'etaaba omuganda olina okuba nga onywa walagi kuludu owaffe oli omuganda kabaawo supa kayenga mulokole gwakagula okamanyi kati kayenga mulokole kaye ajja kunywa ate tayagala bufumbu anywe nywa